kitange mu linnya lyange nsabira omwana w'ono omuwala omulungi ataliiko kamogo, omuwa abasajja mwambulako kyonna kye bamwambaza. Laba abasajja bonna teri amulaba, naye olwaleero musabira leka ekyo kye bamwambaza ekimufuula okuba ng'alinga enzikiza talabika. Musabira mu linnya lyange kimuveeko, kimuviireko ddala. Muwala, sanyusa okulaba. Nange okusanga Musumba. Mugamba mutya, wasiibye otya? Musumba, embeera gye ndimu si nnungi. Mbeera si nnungi. Era eno ebigenda ewange si birungi n'akamu, kye nnyinza okukugamba. Musumba, nnyina ekizibu. Kizibu kyekyo? Ky'abasajja. Teri musajja anyegako yadde ekigambo nti ye baby beautiful nkwagala nnyo. Taliiyo. Ate ng'oli mukazi mulungi. Kabubeere buno osimanyanga obuvuga ebigaali. Tebuliyo naawe. Kababe bano basisi ba capati empale ezaakomera. Tebaliiyo. Naye neebuuza kiki ekyo kiki? Lwaki ndiwe ntyo Musumba? So kulindeko. Ku bulungi bwo, engeri gy'ofaananamu, engeri gy'oyambadde, engeri gy'onyirira wenna, omukazi asaana okubeera mu maka ayitibwe mukyala gundi. Teri yadde muntu yadde bwana bakumayo obucupa bw'amazzi akugambako yadde okusiiyako taliiyo. Musumba, ebyo gwabiraba. Teri. Ng'oli ku kizibu kinene. Nze Musumba nnyina mikwano gyange. Waliwo kano ke bayita kariita. Abasajja bakakwana. Kukagoba bugobi basajja. Waliwo Sandra. Ali figureless naye ate bamukwana. Ate nga yanooba ne wabbaawo omutuufu kati ali ku kacapati. Naye nze mbuliddwako yadde n'aŋŋamba nti mmwe oba Esther jangu kale nkwagala. Kyagaana. Musumba, nze nkole ntya? Ekizibu kyo kinene nga bw'okitegeera, kinene bwe kiti. Naye tofaayo kasita nga bw'ozze ewange wano buli kimu kigenda koma. Buli kimu. Oli serious Musumba? Buli kimu kikomi. Era tugenda kusaba. Bw'ova wano bw'otyo ojja kuba wakakira bali ku kkubo. Abasajja bagenda kuttawaanya. Sanyuka. Okutambula okuva wano tuuka wali wansi ku main. Abasajja bagenda kuttawaanya. Kyotalabangako. Nze sabira kintu ne kigaana okuvaawo. Ekitegeeza oli wadda. Kandi bwe kiba nga kinene ng'olusozi lw'e Kilimanjaro. Ekyo ekizibu kyo kitono. Nze nasabirako n'omulambo ne gutambula. Guli mu Parliament saawa zino. Akiikirira abantu be sijja kwogerayo kubanga byama byaffe. Omulambo? Yali afudde nga mulambo. Bagenda muziika ssaawa 8. Nasanga bagenda kusene bagamba mmwe temumuziika. Ne musimba emikono bwenti n'alamuka.
kati ali mu parliament wane Uganda. Shi kati nga bwozze wane wange buli kimu kiwedde okujjako weetaaga okusiga ensigo. Ate ensigo kibye weetaaga okuwaayo ssente. Ensigo ya mitwalo 10. Labayo owuliriza okusinziira ku kizibu ky'olina obadde olina okumpa akakadaka. Kinene towulira kyenkugamba ekizibu kinene nnyo ne lwakuba nkusaasidde bambi nange ntegeera embeera gy'oyitamu. Oli muwala mulungi wandibadde essaawa zino nga wafumbirwa wazaala abaana oyitibwa mukyala gundi naye laba nga bw'ofaana onyiridde toyina yadde akugambako. Kati waliwo ekintu kye bakwambaza tebakulaba basajja balaba nzikiza oli mu nzikiza. Kati ate nze ali mu kitangaala nze asobola okulaba nti oli mulungi naye banna abasigadde tebakulaba. Kati olina okuleeta emitwalo 10 nkusabire bw'ova onotuuka waliwo mmanga nga buli kimu kiwedde ng'abasajja ojja kujja ng'oze kuneebaza ng'ogamba Musuma binnembyeno simanyi naani gwe manondamu owa bulado ow'ekigaala ow'emmotoka bagenda kutawanya naye mu ntawanya ennungi. Gwe Justin tolina mitwalo 10? Ndowooza nje neno ku akaunti yange. Ku simu mu banka? Ku simu. Ku Airtel MTN? Airtel. Teeka ku layini yange, teekako 10. Nsomere nawe. Eri 0 704 86 13 12 gira totekako 10 joka tekako 10 ne5,000 ezijjayo. Tekako kale ndowooza Musuma Ben ya Ben. Kati tugenda kusaba naye nga bwe nkugambye ejje 10 nkuyambye buyambi kubanga ekizibu kyo kinene. Kitegeeza nange Musuma yenda kulaba ku basajja. Nkugambye ogenda kudda oneebaze. Kati ekizu ky'ogenda ofuna okimanyi ani mutuufu gwe mba ngenda naye. Owa boda agenda kwana owa chapati bana basomba obucupa bana ab'emmotoka benzi abakola mu parliament abavuga ennyonyi bagenda kusimba line ogenda kuba kulaba oti gwe wa chapati sikwagala owa benzi oli mulungi naye Musumba nsanyusa kati otuuse bampita Pastor Ben. Kale ndowooza tusabe twemekonoona budde kati ngenda kusaba ozibirize ku maaso go then tutandika okusaba. Kale zibiriza totunula nga sikugambye paka nga amaze okusaba n'olyoka ozibula amaaso go. Kale zibiriza. Kitange mu linnya lyange nsabira omwana w'ono omuwala omulungi ataliiko kamogo omuwa abasajja mwambulako kyonna kye bamwambaza. Laba abasajja bonna teri amulaba naye olwaleero musabira leka ekyo kye bamwambaza ekimufuula okuba ng'alinga enzikiza talabika. Musabira mu linnya lyange kimuveeko kimuviireko ddala.